bafumbye balala batugambye badde bafumbye emmere nga bagiterekedde babaabaabwe ababaabwe tebaalidde emmere yalibiddwa abayekera bwe baalidde emmere. So wano embeera si nnungi nnyo ekiri awo abantu ng'obwo balaba wano like ngo balaba mu background yange abo bonna baaze kwerabirako kiki kyabadde wano ekiro. Wetwogerera tubadde twali nga tuli wano n'emmotoka poliisi baagiyise ne bagamba egende kweyo. Twabaddewo nga kilometers nga 2 kuva ku ssomero lwe baatuseeyo baasaze bano Abayekera nga bagenze nga batta abantu. Omuntu gwe babadde basanga mu kkubo nga bamuta, buli muntu gwe babadde basanga mu kkubo nga bamuta. So baakajjayo abo abantu naye tetunategeera ennamba yaabwe abafudde, naye abalala bali mu kutugamba abantu basuka mu 25. Ababano 25 babadde bana b'essomero. So singa ogattagattako abantu ababadde nga si bana b'essomero kiba kiragira ddala enamba eyinza kuba ng'eri mu kweyongera buli kadde. Nga Salt Media twasimpudde twatuse wano ssaawa 12 ogw'ekiro ne tusanga abantu balumbye dda. Abazadde tebannabakkiriza kulaba ku bantu baabwe kubanga batutegezezaako abo abawala abaasibiddwa ku Bugwa baatwaliddwa n'abano abantu bateberezebwa kubeera Abayekera ba ADF. Tetunategeera ennamba y'abo abawala abaatwaliddwa, tetunategeera ennamba y'abo abaana abaatiddwa wano, naye twasobodde kwogera ku n'abo abaana abasurvivinze babadde balenzi bana. Twakalaba ku balenzi bana ne batunyumiza emboozi eyabaddewo. Bagambye bano basoose kumenya dormitory ne bayingiramu. Lwe bayingidde mu dormitory ne babagamba bave ku buliri batuule wabbali. Lwe batudde wabbali ne batandika kubawa ebibuuzo. Baatugambye badde boogera languages nnyingi okuli Olukonzo, Lingala n'Ekiswahili n'entimi endala. Ne babagamba twagala kino ne kino. Lwe basanze bano abaana tebalina kye balina, omwana omu yategeezako lwe baalabye tebalina kye bagenda bakolera ne bakwata ekintu ekiteeberezebwa kubeera bomu ne bakikasuka mu nta. Kati omwana yategeezezza ababaddemu n'omwana abaddeko mukulu n'akwata ekisumuluzo n'akiyingizaawo ndowooza wabeera piini. Bomu teyabaluse. So lwe baalabye bomu tebaluse ne bakwata omuliro ne bakuma ku ssomero omuliro. Singa olaba buildings, singa poliisi bakyagazalinzeewo bagambye it is a crime scene, tetusobola kuyingira munda, naye singa twabadde kisoboka ne tuyingira munda wandirabye ku buildings ze bakumyeko omuliro. Lwe baalabye like bomu gye baatadde mu nnyumba tebaluse ne bakumako omuliro ne bava ku ssomero ne bagenda mu maka gaabwe abantu agaaliranye essomero nabo ne bakumamu omuliro. So abaana bangi bandowooza baafudde omuliro, tebaafudde amasasi. Kujjako omukazi yasurvivinze, mukazi wa director nannyini lino essomero yategeezezaako lwe yafulumye mu nnyumba yasanze Wasekiruku abadde akumali mu essomero nga baamukubye amasasi, yafiiridde wano ku geeti. Ye yabaamutiddewo. So embeera si nnungi wadde nakamu. Tukyali wano tulinze aba security, ebitongole byonna bya security, poliisi, amagye, aba intelligence, bonna counterterrorism police bonna bali wano bagezaako okugatharinga information n'okunoonya obujulizi wano ku scene kulaba bano abantu bavuddewo Abayekera ba ADF oba abantu balala abalumbye eggwanga. Twayogeddeko n'omuntu omu eyabawuliddeko nga bayita ku maka ge, yategeeza nga gamba bano abantu babadde bagamba twagala kukola ekintu ekigenda lumya pulezidenti w'eggwanga kubanga yagenda n'atutaataaganya eyo gye twali tubeera. Bo balowooza abatonde bano basabye security bayongereko ku security kulaba nti no embeera eddako mu nteeko, kubanga bo bategeezeza bawulidde nga bagamba tugenda kudda. So wano batuuze ba wano obunkenge bw'amaanyi nnyo bwe balimu, tebamanyi ekigenda kuddako oluvannyuma lw'okulaba ekintu nga bwe kiti ekibaddewo. Kino ekintu kyabaddewo oluvannyuma tubadde twakamala ennaku eziringanya Bayekera baalumba ettawuni eriranye bodda yaffe ye Uganda ne DRC, nawo ne batawa abantu abawera 10. Tebaayingira mu Uganda, baakomawo. Lwe baakola ekyo ekikola ne baddayo mu nsiko. Then abannasi b'e Congo baadukira mu ggwanga lyaffe erya Uganda ne batukira ku bodda wano ne bababuddaabudda bulungi, basirikale baffe ne babaaniriza bulungi. Kati lwe badda eri ne basanga ndowooza security nga si y'amaanyi nnyo, ne bakola ki? Ne batandika kukola pulaani zaabwe ndowooza ez'okulumba Uganda lwe baasanga security nga si y'amaanyi wali ku border.
ensonga lwaki ndowooza baayigidde mu Uganda ne bakola bino ebikolobero bya ebyetima kubanga baana babadde innocent nnyo kubanga balabira ddala singa olaba ku baana bebaase bwana buto nnyo. Omukazi ono yategeeza ko yabadde n'obwana 3 mu nyumba naye buno obwana bwe balabye tebulina kye bugenda bagasa ndowooza mu nsiko babulese ne babukasukawo mu luggya ne bagenda. Kati lwe baasibudde wano ku ssomero omukazi yategeeza bamugambye ategeeze abantu abagenda tukawo abagampe bagenda kudda tebalekedde ku kikolwa kye bakoze leero bwe bati bwe bamutegeeza omukazi kusinziira ku oyo omukazi yasurvivinze okuttibwa. Ne tumubuuza kwe lwaki wasurvivinze bino ebikolwa by'okutemula abaana yagambye bwe bamusanze ng'alina omwana w'emyezi 3 bamugambye tuli basiraamu tetuta mukazi alina abaana ab'emyaka 3 eb'emyezi 3 bamugamba you have just survived kubanga wabadde n'omwana atawera omwaka ensonga lwaki ono omukazi yasurvivinze naye singa omukazi ndowooza teyabadde n'ono omwana naye esaawa zino wetwogerera yandibadde mufu. Naye nga salt media tutali ku ground maybe mu maaso awo tugenda kuba tukuwa updates. Tulinze poliisi n'aba RDC bategeezako tusooke tubaweemu akadde tugenda kuba tubaleeta live ku Salt TV batubulire embeera eyimiridde etya kiki kye bakoze nga security ate kiki ekiddako luvannyuma lw'ekino ekikolwa ky'Abayekera kye bakoze wano mu kitundu ky'Enyabugantu mu Mponto Lubiri Town Council. So mubeere ku Salt Media tuli ku ground byonna ebisingako awo tugenda bibawa mu maaso awo mweraba. Happening now. Tutaataaganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo. Happening now. Soul Television, Femunyo. Kati twagala kulanga